بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبتولي أبرونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندرز الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى لن ينكتند ونكتند وكجوفو awatali mulala ina atendebwa na kutendebwa kujjuvu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala nkakasiriza ddala nga sina kubuusabuusa kwonna nammwe nkakasiza ddala timukakasa nga temulina kubuusabuusa kwonna timazima ddala oyo awaniridde entunnunsi zaffe ayimirizaawo obulamu bwaffe atalina bwetaavu gye tuli nga ffe tulina obwetaavu gy'ali yateekeddwa okubeera nga asinzibwa obutuufu bw'okusinzibwa era akakasiza ddala ti ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mubaka we eyajja okuggya abantu mu kizikiza ky'obutamanya okuggya ebitonde mu kizikiza ky'okubanga bisinza bitonde binne waabyo n'abiyigiriza okusinza omutonzi eyabitonda n'okubeera nga biwanika emyoyo gyabyo gyali. Ab'ebitiibwa, omusomo gwe twatandikako emabega wali gukwata ku Shirik. Shirik oyo nalaba nga yeetagisa okunnyonnyola okw'enjawulo kubanga abantu abagenda okusinga okuggweera mu muliro, omulyango ogugenda okusinga okubeera nga gubayingiza omuliro n'okubeerayo olubeerera egenda kubeera Shirik. Ensonga egenda okubeera nga eyingiza abantu omuliro ne bafuuka ab'olubeerera mu muliro egenda kubeera Shirik. Bwe kibeera nga bwe kityo kifaanana, kyetaagisa okunnyonnyola abantu ezzambi eryo erisinga okubeera ery'akabenje, okunnyonnyola okweyolefu balitegeere basobole okubeera nga balyewala, kubanga obulamu bw'ensi buno bwe tuliko olwaleero tugenda kubuvaako enkya. Abatambulira ku nsi olwaleero enkya tugenda kubeera mu ttaka, ate nga kutambulirako balala nga nabo bagenda kubeera mu ttaka olunaku lw'enkya abatambulirako. N'olwekyo la daara lilmar'i ba'da almawti yaskunuha illa allati kaana qabla almawti yabniha. Teri nnyumba omuntu gy'ajja kubaamu oluvannyuma olw'okufa kwe okuggyako eyo gye yazimba nga tannaba kufa. fa in banaaha bikhairin, bw'anaba yagizimba na bulungi, teri bulungi businga tawhid mu kuzimba ennyumba eyo. taaba maskanuhu, amaka ge malungi. wa in banaaha bisharrin, bw'anaba yagizimba bubi, khaba baniha, nanyini wakufaafaganirwa. Teri bubi businga kugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Olomubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Abu Huraira agati ijtanibu sab'a almubiqat ay almuhlikat, mwewala amazabi musanvu agazikiriza nagati erisooka ashirku billah wasihru, kugattako Allah n'okuloga. Olwaleero
weewuunya okubanga eriyo abantu ababeera ku mikutu nga bakitwala nti okuloga kintu kya bulijjo, nga balaba nti ekikulu kufa, ti okufa kwe kusinga okuloga, era ng'omuntu awa abantu amagezi alowoozebwa okubawa amagezi amalungi ag'okukuuma eddiini yaabwe, nga bawa amagezi ag'okugenda mu maaso n'okuloga. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akubiriza abantu mu hadithi ya Abu Huraira gye mbasomedde eri mu kitabo kya Muslim okwewala ebintu 7 ebizikiriza, n'atandikira ku ddogo okukuba shiriku, n'azzaako eddogo kubanga byonna biriraanaganye, n'osiŋŋaananga eri abantu abalala abandi badde balowoozebwa nti bayamba ku bantu okutegeera eddiini yaabwe n'okubanga beekuuma, nga babawa amagezi nti bagende baloge, kasita babeera nga baloga tebagenda kubatta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ng'aboogera ebyo tebafumiitiriza ti olunaku lw'enkya bagenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze ku bantu be baabuza. Lwaki baababuza? Ti n'abantu abaabula bagenda kusimba emabega waabwe nga bababuuza lwaki baababuza, nga baagala babeere nga abaababuza bo Allah ababonereza ebibonerezo ebisinga ku byabwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oluvannyuma lw'ekyo ab'ebitiibwa abatuwuliriza abalungi, tuzze tusoma ku Shirik nga bwe mbagambye, nga tumusomyeko okusoma okw'enjawulo, nga okutunuulira okunnyonnyola kye bayita Shirik, kyo twakitunuulira, nga okutunuulira tumanya tutya Shirik, kyo twakitunuulira, nga okutunuulira emiteeko gya Shirik twatandika ogitunuulira, nga okutunuulira egamba ensonga eziviirako abantu okukola Shirik, ne biki ebiteekeddwa okukolebwa okuyamba abantu okubeera nga bawona okugwa mu Shirik. Ebyo bye twagala okutunuulira omusomo guno. Abatuwuliriza abalungi, temwerabira, olwaleero tugenda kwongera okutunga egimu ku miteeko gya Shirik omunene nga bwe tugenda okunnyonnyola, nga tunaba kumutunuulira. Njagala tubeere nga tuddamu okutunuulira ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, weetegereze nnyo definition ya tawhidi ne Shirik mu musomo guno. Bw'otaabyetegereze oyinza okukomekkereza nga totegedde ebintu bino mu ntegeera entuufu. Kyova olaba buli lwemba nsomesa Shirik, omuteeko gwonna gwe mba nsomesa, nzirayo ne mba nnyonnyola kye bayita Shirik. Tawhidi kitegeeza ifraadullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, qawla Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo ebyeyawulidde ye, oba mu ebyo ebyeyawulidde ye, min arububiyati, obulezi bwe, wal uluhiyati, n'okusinzibwa kwe, wal asma'i wa sifati, n'amannya ge n'ebitendo bye. Ebyo bye byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala nga bye bizimbirwako tawhidi yenna, era Shiriki yenna akolebwa asinga obungi yeekuusa kwegyo emiteeko esatu nga bena bagamba. Kati Shiriki kitegeeza ki? Kitegeeza taswiyatu ghayri llahi billahi, kwekenkanyankanya ebitali Allah nga obyenkanyankanya ne Allah fima huwa min khasaisi llahi ta'ala, mu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala, nga mwe muli obulezi bwe na byonna ebibukwatako, okusinzibwa kwe na byonna ebikukwatako, ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ebirabikira mu mannya ge na byonna ebikwata ku mannya ge, ekibayita Shirik. Kati ekibuuzo ekirala kinjagadde olwaleero okwongerezaako, nga ndaba kikulu nnyo. Waliyo ebintu ng'oba oli awo toyinza kubitegeerera mu miteeko mu definition eyo. Tumanya tutya kye bayita Shirik? Tumanya tutya Shirik? Baabitu Shirik.
kawaayiro ki ke tulina okukozesa mu kutegeera shiriki? Tutegeera bwe shiriki. Tutegeera shiriki mu kuba nti ekintu kyonna ekyajja mu Qur'an nga oba sunna nga tugambibwa nti shiriki, tumanya nti shiriki kuba ebisooka ye hadithi yonna okujja ng'etugamba nti ekintu gundi shiriki, tumanya nti shiriki nga tetubuuzizza. Oba okubanga ekikolwa ekyo ekikolebwa kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala, buli lwe kibeera nga ekikolwa kyonna oba ekintu kyonna kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala, manya nti ekitonde buli lwe kikikyusa ne kikikolera ekitonde kyonna kibeera kikoze shiriki. Njagala mpe ebyokulabirako bibiri. Ekyokulabirako ekisooka, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadithi gye nabasomera emabega, egamba nti akhwafa, inna akhwafa ma akhafa alaykum ashirku, ekisinga okutiibwa nga nange nkibatiisa nnyo ashirku. Wasuila anhu, n'abuuzibwa ku shiriki oyo, faqala riya, n'agamba nti kabaana beki. Oyinza okwongerezaako hadithi endala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti man halafa bighayri llah faqad ashraka, yenna alayira ekitali Allah aba akoze shiriki. Oba hadithi endala zigamba nti aloga aba akoze shiriki. Nokyo ekkuba erisooka lye tumanyirako shiriki bwe bujulizi bwonna okujja mu Qur'ani oba sunna nga butugamba nti ekintu gundi shiriki. Ekkuba eryokubiri kwe kubanga ekintu kwe kubeerawo ekikolwa ng'ekikolwa ekyo kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala, si nsonga kigambo, si nsonga kikolwa ekikolebwa ebiyungo, si nsonga kikolwa ekikolebwa omwoyo. Ne tugambibwa nti omuntu nti bw'akola ekikolwa gundi nti kikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Mathalan okuvunnama mathalan kikolerwa Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Singa kikolerwa ekitonde kyonna nga bwe kikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekitonde ekyo ekikoleddwa ekikolwa ekyo kibeera ekitonde ekikoze ekikolwa ekyo nakikikolera ekitonde, kibeera ekitonde ekyo ekikoledde kikigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala, lwansonga ekyo ekikikoleddwa ekitonde ekyo tekisaanira kubeera nga kikikolerwa kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Manya nti buli kiyitibwa okusinza kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka, tekikolebwa kitonde. Manya nti ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala mu bulezi bwe mu tawhidi rububiyya, okutonda, okugabirira, okulabirira, okusalawo, okubeerawo kw'ebibeerawo ku bitonde, ebitonde ebitalinaako busobozi, ebyo byonna byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Singa ogamba nti n'ebitonde ebisobola okubikola, ebitonde ebyo oba obyenkanyankanyizza ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kyosaba ndowooza kitegeerekese bulungi. Oluvannyuma lw'ekyo, shiriki alimu emiteeko twagamba esatu bwe tuba tunnyonnyodde mu bugazi ng'abamanyi abalala bwe bannyonnyola. Shirikun akbar, shiriki omunene, wa shirikun asghar, shiriki omutono, wa shirikun khafi, shirikun khafiyun, ne shiriki eyeekwese nga muzibu okulaba. Ne tugamba tetusobola okufunza emiteeko egy'esatu ne girabikira mu miteeko ebiri ne tuginnyonnyola nga Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi bw'agamba. Naga nti emiteeko giri ebiri, kati abannyonnyola esatu manya nti baba bagaziyizza nga bagaziya gino ebiri. Teeka ogusooka shirikun akbar, shiriki omunene. Lwaki munene? Ajja omuntu mu Busiraamu. Lwaki munene? Afuula omuntu ow'olubeerera mu muliro amufiirako. Lwaki munene? Asazisaamu emirimu gy'omuntu gyonna. Lwaki munene? Omuntu amukola kye kitonde kisinga okubeera ekibi. Gwe muteeko okusooka.
teko ogusooka shirkun akbar gulimu nagwe emiteeko ebiri akbarun zahirun jaliyun omunene nga mweyolefu nga buli omu amulaba ng'okusalira ennyumba kusalira bulooka n'ebirala kuvunnamira ebitonde akbarun teeka ogwokubiri munene nga mweyolefu teeka ogwokubiri munene akbarun khafiyun munene ali munda mu mutima talabwa kizibu omuntu okumulaba naye nga munene nga okutya ebitonde okutya okusembayo okulimu okukakasa ebitonde ng'amajinni n'abalogo tibisobola okutuusaako obuzibu olw'obuyinza bwabyo n'amaanyi gaabyo nga Allah takkiriza oyo shirkun قد يكون أكبر وقد يكون شرك أكبر مسايدي يصور كبير أكبر نعم أكبر أكتيوك سيمباي سيدا يصور كبير أصغر قبل تنالبا أرسم أصغر قاكت نشيرك يوم تنالمو أصغر ظاهر ومتونو غما يوليفو ومتونو nga mweyolefu nga omuntu okubeera nga subhanallah nga omuntu okubeera nga yesiba akawuzi ku mukono naye nga akeesiba akayinamu enzikiriza egamba nti Allah akayisirizaako okubeera nga kamukuma obutalwala oyo akoze asgar ng'alabwako so asobola okubeera akbar akawuzi kasobola okufuuka akbar okwesiba akawuzi sobola okufuuka shirkun akbar singa okukkiririzaamu okusembayo kekamukuuma okukuuma okusembayo abeera akbar okukkiriza nti oyo bwe musiŋŋaana sifuna ssente osobola okubeera akbar so asgar kino gundi bwe kikaaba wabeerawo bino asobola okubeera akbar naye asgar oyo yenna alabwako era awulirwa waliwo ali mu bigambo waliwo ali mu mikono wabeerawo asgarun khafiy omutono nga yeekwese nga bwe nabagamba omutono nga yeekwese mathalan arriya kabandabe okusaddaka kabandabe tebyasobola kiraba okusaala kabandabe okukola obukambwe ku ddiini kabandabe okukola zuhudi n'obeera ng'olaga abantu nti oli munnaddiini nnyo kabandabe naye nga mbona mu mutima gwo sigamba nti ebikyamu omuntu okubikola mulimu ekirala ekyokunoonya ebitonde okulaba so si okusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala akati mulundi ogwayita nzisazeewo nzireyo emabegayo sobola okutegereka kubanga omulundi ogwayita tetwasoma darasa yayita emabega natandika okwogera ku miteeko gy'omunene alabwako olwaleero njagala njogere ku miteeko gya shiriki omunene alabwako mwemuli taaliku tamaimi okwesiba eyirizi nga ogikkiririzaamu nti yeekukuuma okukuuma okusembayo ng'ogikkiririzaamu nti yeekuggyako ebisiraani te erina obusobozi obusobola okuggyako ebisiraani obusembayo erina obusobozi obusobola okuleetera emikisa obusembayo eyirizi bwe njogera ku yirizi abasinga bayinza obutakitegeera naye buli kintu kyonna omuntu kyateekawo oba kitadde mu nnyumba mu mulyango oba kitadde mu mmotoka oba kitadde mu dduuka oba kawuzi kasibye oba ngatto gyataddemu oba kooya oba kagoye naye ng'akakkiririzaamu nti kaleeta emikisa kaziyiza n'ebisiraani kajjawo n'ebizibu oyo abeera akoze shiriki kasita akakkiririzaamu okukkirizaamu okusembayo abeera akibaru wegendereze nnyo ina ensonga lwaki njogereddewo bwe nti
wala tunati kullu ma yu'allaqu lidaf'i darar lijalbi naf'in buli kyonna ekisibwa nga kigendererwamu oba ekiteekebwawo nga kigendererwamu okuleeta obulungi bwonna muntu akiramu enzikiriza nekireeta obulungi au daf'i dararin oba nga kigendererwamu okuziyiza obubi okubeerawo au raf'ihi oba nga kigendererwamu okujjawo obubi oyo abeera shirik ebeera irizi kitegeeza obukuumi ekigambo bakikozesa mu lulimi oluswayiri ebeera irizi kusinziira nga bamukitegeera lwekyo ekigambo irizi kasobola okubeera akaso akaluka omukeeka kasobola okubeera akawuzi esobola okubeera engatto sobola okubeera ekiti sobola okubeera eddiba byonna abantu bibateekawo nga babirinamu enzikiriza efaanana bwetyo biyitibwa irizi wabula abantu ebesiba akasemba begako e Uganda abalina enzikiriza egamba nti waliwo obulwadde obujja naye yesiba akaso awona obulwadde obwo ebyogero omuntu bw'akinaaba kimuleetera obukuumi n'abeera nga taba na bisiraani tafuna bisiraani n'ebirala ebyo byonna bisobola okuyingira mu mbeera eyo wabarakallahu fikum saba ategeerekeke n'olwekyo mu shiriki omunene mulimu okwesiba eyirizi oba okugiteekawo nga ekyo kikolwa ekikolebwa omuntu nga okikkiririzaamu nti ekyo kyokoze kikola kitya kikukuuma okukuuma okusembayo kirina obusobozi obusembayo mu kubeera nga kikuwa obukuumi kirina obusobozi obusembayo mu kubeera nga kikuleetera omukisa kirina obusobozi obusembayo mu kubeera nga kikuziyizaako byobutakutuukako oyo abeera shirikun akbar tujja kulaba asgar n'embeera ya asgar bwe tunaba tusoma ku asgar kakasa ntegerekesa bulungi kati ekibuuzo singa omuntu yeesiba aya za Qur'an wano njagala nakyo nkyogereko nga sinaba kuleeta bujulizi awandika ayatul kursi n'agyesiba banagyonika mu nnyumba Qur'an abamanyi bagyawukanamu mu mbeera y'okugyesiba tetusobola gamba nti shirik naye abamanyi bagyawukanamu mu mbeera y'okugyesiba naye ekigambo ekituufu ekisembayo ku yo tekikkirizibwa kugyesiba wadde ogiwanika mu nnyumba wadde okuleeta Qur'ani n'ogiteeka mu mmotoka ng'ekigendererwa kyo ogitaddemu nti ekuleetera obukuumi tekikkirizibwa lwaki lwa nsonga ziringanga ssatu ensonga esooka obujulizi obugaana yirizi tebuliimu kusunsula ya Qur'ani n'etali ensonga y'okubiri saddu dhari'a mulimu okuziyiza ekkubo eritwala abantu eri obukyamu nga bw'otukkiriza abantu beesibe yirizi beesibe aya za Qur'an baziwandika bazeesibe kigenda kuviirako abantu okubeera nga bakozesa ebirala ebitali Qur'an nga bagamba nti bakozesa Qur'an waqad waqa'a era ekyo ekiriwo olwaleero abakubi b'ebitabo bawandiika ebintu byabwe bawandiika ebirimu obufaananyifaananyi bakolagana namu n'amajinni ne babigamba abantu nti aya za Qur'an bawandiikamu ne Qur'ani entonotono nga babuzaabuza ebipande byemusiŋŋaana abantu abalala batimba mu maduuka gaabwe ebirimu eyirizi birimu obufaananyifaananyi naye nga ebyo ebigambo ebirimu kukoowoola majinni ekyokusatu Qur'ani eba teweereddwa kitiibwa kyayo oba teyassibwa lw'ekyo mukyala ajja kubeera mu mbeera zaabwe ng'agyesibye omuntu ajja kgenda mu toyireti ng'agyesibye ekyo tekikkirizibwa kwesiba yirizi kebeere nga eva mu Qur'an olina kubeera nga onsoma azkaari zewalagirwa okusoma mulimu aya za Qur'an n'ebirala ebifaanana bwe bityo ayaati ne azkaari ezayigirizibwa okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obujulizi ku nsonga eno gye twogerako ensonga eyo mala ogimaliriza mu bikolwa ebiri shirkin akbar byenjagala era njogereko olwaleero nga nina kubigattira mu bujulizi bwe ngenda okuleeta mwe muli okukola eddogo okukola eddogo shiriki shirku maaza akbar munene era ojja kusiŋŋaana nga mu nsonga ezijja omuntu mu busiraamu 10 ezizimbirwako ebijja omuntu mu busiraamu mulimu ashirku billahi taala ekisinga okwewunyisa
Sheikh bera aleta ensonga yagamba nti wa minhu as-sarf wal 'atf temuddogeere omulimu as-sarf okuloga omuntu n'omujja ku kintu wal 'atf okuloga omuntu n'omwagazisa ekintu ky'atayagala ojja kusingana nga abalala abasomesa abantu kabaga nti oli bw'aba omuntu amuloga bulozi kuba nti namwagala tewaliwo mutawaana kasitabeera nga tamusse ng'ekikolwa kyalagira abantu shirkun akbar kufurun kijja omuntu busiraamu ng'omuntu akiragira naye nga talina tafuddeeyo nti kyalagira kyolona obusiraamu bw'abantu okukola eddogo lyonna shirkun akbar lwaki eddogo shirkun akbar tujja kulaba ensonga lwaki okukola eddogo kiyingira mu shirkun akbar wala ojja kusingana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga banagaye mu hadith nga bw'aba atandika ku mazambi amanene agazikiriza tandika ne shirku nazzaako eddogo nga kiri kyekibuna kiyingiramu na kino naye kino n'akireeta litambiihi lwakuzuukusa abantu n'okubalabula tikinene wasihru n'okuloga n'akireeta nga mulimu ishaara mulimu ima mulimu okushaara tikyamutawaana kizikiriza ejtanibu sab'a almubiqat ay almuhlikat mwewala amazambi omusanvu agazikiriza naga ashirku billah wasihru n'okuloga abo osomye Qur'an ojja kusiŋŋaana aya ng'eri sariiha suratul baqara aya 12 ng'eraga ky'okukola eddogo n'okuliiga kufurun bukafiri hadithi gye tugenda okutunuulira tugenda kunena hadithi 3 ku nsonga eyo hadithi ya mchala Zainab mchala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti inna Abdallahi ategeza Ibn Mas'ud sahaba radiyallahu anhu ra'a fi unuqi khaytan yaraba mu nsingo yange akawuzi nasiyemu akawuzi faqala nangamba ma hadha ekyo ki waliwo ekyokuyiga tinga tonnaba kulamula kintu olina okusooka okumanya kyogenda okulamula amubuuza kiki ekyo ayagala kitegeera qultu nengamba khaytun ruqiya li fihi akawuzi ako bakanteereddemu ruqya manya nti ruqya waliwo ruqya shar'iyya ey'omu mateeka ebigambo ebisomwa jambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebigendererwamu okuwonya ne ruqya shirkiyya ne ruqya ebigambo ebyogerwa nga birimu okukoola amajinni birimu okukoola emisambwa birimu okukoola amayembe birimu okulamiriza nga okulamiriza okwakoola bintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga bikoolwa bijje biyambe oba bikuume ya ruqya eyogerwako etakkirizibwa mu busiraamu nga bw'olaba eby'abakozi b'ebitabo ey'okukoola amajini n'ebirala nga bw'olaba ebyabalokole ebyokukoola ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga bikoolwa biyambe era abantu ne balowooza nti eno y'okkubo ettuufu lye bateekeddwa okugenda gye liri babeere nga bawona ebizibu byabwe so nga byonna ebagendamu kufurun Allah gati wama du'aa'u lkafiriina illa fi dalaalin tekuli okukoola n'okusaba kw'abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako bubuze lwaki bubuze mulimu okusinza n'okukoola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala namuga nti qultu kyalaga neŋŋamba khaytun ruqiya li fiihi qalat agamba nkyala Zainab fa akhadhahu n'akakwata akawuzi thumma qata'ahu oluvannyuma n'akakutula thumma qaala oluvannyuma n'agamba antum ala abdillahi mwe abantu b'ennyumba ya Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu la aghniya'u an shirki muli bagagga temulina bwetaavu bwa shiriki gwe mulina abamalaye Allah subhanahu wa ta'ala kyaba musomera hadithi eno sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam nga agamba inna ruqa okulamiriza okulimu okukoowoola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'okubisaba okukoowoola bangobya okukoowoola bakitaffe abaafa
banyaffe bajjajja abantu gye bagenda nti empewo ze bafuuweko ne babakoola oli okubeera ng'omwana omuntu alumbiddwa amajini n'abakoola bajje bayambe n'ebirala ebyo bye bayita ruqya shirkiya inna ruqa watamaima n'eyirizi ekigambo ekyo tamaim ism jins manya nti kiyingira mu buli yirizi yonna ekigambo nekibuna wattiwala n'ebyo abakazi bye bakola abasajja babaagale shirkun kugattako Allah subhanahu wa ta'ala yaba omukyala amugamba nti munnange wano waliwo omuyahudi bwe nafunye obuzibu nagenze gyali ne munnyonnyola ye yankoledde ebyo buli nakozesezza nga akantu ako kampadde teyampadde ng'obulwadde bukkakkana buli nakajjengawo obulwadde bweyongera kyava mugaa nti shaitaani bwetyo bwekola era obwe bukodyo bwayo n'olwayiro bwetyo bwekola nga buzaabuza abantu omuntu bw'agendewo omulogo obulwadde bukendeera ng'edda wabbali bw'avaayo ng'ekomawo ng'atambulira mu mbeera eyo ng'akkiririza mu mbeera eyo okutuusa lw'afiira ku zambi erisinga okubeera eddene Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti innahu man yushrik billah zima ddala yenna agattako Allah ekintu kyonna faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yamuziyizaako okuyingira ejjana singa afiira mu mbeera eyo Abdullah ibn Mas'ud agamba mukyala we innama kana yakfik kibadde kikumalira antaquli okubanga ogamba kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul bomba kabi yalinga agamba okutufunawo ekyokuyiga ky'omuntu wamujja ku kikyamu muyigirize y'ekituufu kyateekeddwa okubeera nga yeekwatako waaligambye otya id adhibu alba'sa rabba nnaasi waalisomye edduwa eyo omulezi w'abantu jjawo obuzibu laba erinnya lyakozesezza n'ekyasaba omulezi w'abantu omukuumi w'abantu omugabirizi w'abantu omulabirizi w'abantu alina okusaasira eri abantu adhibu alba'sa jjawo obuzibu washfi era wonya walina okuwonya teri alina kuwonya mulala yenna anta shafi wetegendeza ekigambo ekyo anta shafi eyo okwo kukomeka anta shafi gwe muvumuzi gwowonya okuwonya kwonna kukwo la shifaa illa shifaauka tewaliwo okuwonya okujjako okuwonyako ne bwe tugenda mu malwaliro gwo tusalawo ne tuwona ne bwe tunywa eddagala gwosalawo ne tuwona shifaa la yughadiru saqaman okuwonya okutalekaamu kalwadde konna hadithi ya ibn Majah songa yasoose Imam Ahmad gye nabasomedde eyo hadithi esooka hadithi eyokubiri obanga sinabagenda ku hadithi yakubiri ekibuuzo lwaki tugamba nti limadha kanat at-tamima min ash-shirk lwaki okwesiba eyiriza shirki lwaki okoledde obwo shirki lwaki tugenda kubeera ntukiraba some hadithi eyokubiri gamba nabi sallallahu alayhi wasallam man ta'allaqa tamimatan yenna yesiba eyirizi n'agiteekamu n'agyesiba ku mubiri n'omwoyo gwe ne gubeera nga gugyekutteko byonna bibiri omuntu bw'agyesiba ku mubiri kitegeeza omwoyo gusooka kumala gyekwatako nagikkiririzaamu n'alyoka agyesiba ku mubiri oba n'agiteeka wonna waagitadde nga bwe nabanyonyodde faqad ashraka abeera agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya Hakim abeera agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala yesiba eyirizi nami nti abeera shiriki omunene ebbanga ly'omala nga eyirizi eyo gikkiririzaamu era gwe mbadde njogerako nti yesembayo teyina kigirema yekukuuma yekuletera emikisa yekumalira byonna hadithi endala bi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man ta'allaqa tamimatan yenna yesiba eyirizi fala atamma Allahu lahu hadithi erimu amakulu ga mirundi ebiri Allah tamutuusa ku kyayagala Allah tamujjuliza kyayagala hali njogera kati wakalahu Allahu ilayhi Allah mulekera kyeyesiye kyeyetaddemu
Imam Ibn Qayyim agante ekintu min mufsidatil qalb obisinga okubanga byonoono omwoyo at-ta'alluq bi ghayri llahi ta'ala muntu okubanga omwoyo gwa butadde ku bintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ngabikiriza ekisinga okubeera nga kyonoono omwoyo gw'omuntu ne gulwayira ddala ne gusaanawo. Man ta'allaqa tamimatan yenna yeesiba eyirizi fala atamma Allahu lahu hadithi ya Imam Ahmad fala atamma Allahu lahu mulimu amakulu ga mirundi ebiri. Imma Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ti omuntu oyo Allah tajja kumutuusa ku yagala. Imma okubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amusabira ti Allah tamutuusa ku kyayagala. Allah tamutuusa ku kyayagala. Kati nga tunabagenda mu maaso n'okutunuulira lwaki eddogo shiriki. Lwaki eddogo shiriki. tutunuulira lwaki yirizi shiriki. لماذا كانت التميمة من الشرك؟ كانت من الشرك لما يراد به من دفع المضر وجلب المنافع من غير الله تعالى. دوان سونغانتي eyiriza egendererwamu okujjawo obubi n'okuleeta obuzibu n'okuleeta obulungi min ghairi llahi ta'ala tali Allah subhanahu wa ta'ala. So nga Allah subhanahu wa ta'ala yafuga okulungi n'obubi byonna ebitone ebitalinaako obusobozi yabifuga. Eyiriza egendererwamu omuntu agigendereramu okumukuuma n'okubeera nga emugirawo obubi n'okubeera nga emuziyizaako obubi. So nga tumanyiddwa nti ad-darru wan-naf'u an-naf'u wad-darru omugaso gwonna omuntu gw'ayagala bulungi bwonna omuntu bw'ayagala n'obubi bwonna bw'atya biyadillahi ta'ala biri mu mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala yasala ku byo. Tawhid rububiyya ya tawhid w'obulezi wa tawhid rububiyya kitegeeza nga bwe nabagamba ifradullahi ta'ala bi af'alihi qawla Allah subhanahu wa ta'ala bikorwa bye kal khalqi okutonda arrizqi okugabirira tadbirul umuri okuteekateeka ebintu byonna n'entambula yaabyo byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwekyo omuntu akola shiriki mu mbeera eyo aba agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala mu rububiyya. So mu rububiyya mu mbeera y'okusuubira nti eyiriza emuleetera omugaso era emuziyizaako bye. Ate mu uluhiyya mu mbeera y'okubanga addidde omwoyo gwe n'aguteeka ku bitali Allah subhanahu wa ta'ala n'abyesigamirako. So nga Allah gati wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Eri Allah gye mba mwesiganiza ensonga zammwe bwe muba muli bakkiriza. Bwe muba muli bakkiriza. Bigambo ebyo Sheikh Muhammad bin Hassan Abdurrahman bin Hassan bin Abdul Wahhab rahimahullah yabyogera mu Fathul Majid ng'alaga lwaki yirizi shiriki. Sheikh Abdullah بن صالح القصير عبد الله بن صالح القصير حفظه الله مكمس من 7 عقيدة رياض أقامت الشرك في لبس الحلقة أو الحلقة شرك مكوانبالا كاكومو أكيتورو ونحوها نبيفانا كاكوماكو كنين من ينتيريز يكون في ربوبية أبينا متوحيد ربوبية حيث إنه جعل خالق مع الله أتيك واككم أتيك ويرزي أتدوا متونزا ومن الله سبحانه وتعالى. وفي الألوهية من توحيد الألوهية توحيد وكسيزة لتعلق قلبه بغير الله أروك بانغو ما يبغى متدوا كشتري الله سبحانه وتعالى قبل بني يميت ولا بدي يقصنانا ومك بالتابع سعيد بن جبير أقول من قطع تميمة يناك تليرسي ناجي جمو مونتو ينا أبدا جيسي من قطع تميمة من إنسان كان كعدي رقبة أبينا نغا تدي أمدو. شيخ ابن باز يكام أنه حديثيه قد هذا يدل على فضل قطع التمائم ekyokira g'obulungi obuli mu kutula eyirizi mu kusala eyirizi wa anna at-tamimata min ash-shirk n'okulaga nti okwesiba eyirizi kiri mu shirk. idha kana itqu ar-raqaba fihi fadlun 'azim bwe kibanga mu kuta omuddu mulimu obulungi bungi fatakhlisu an-nasi min ash-shirk kadhalik fihi fadlun 'azim
n'okuwonya abantu shiriki kirimu obulungi bungi. Bal huwa a'zam min itiqi raqaba, bal huwa a'zam min itiqi raqaba, min itiqi riqabi. Okuwonya abantu shiriki a'zam min itiqi riqabi, okusinga okutabaddu. Lianna shirika yuqi'uhu fi an-nar, kubanga shiriki asula omuntu muliro. Na'udhu billah. والذي يسعى في تخليص الناس من الشرك oyo yenna okubeera nga awonya abantu okuva mu shirik. ويبين لهم التوحيد وبين التوحيد ويدعوهم إلى ذلك nga abakoolera التوحيد ويصبر على الأذى nga aguminkiriza ku buzibu bwonna bw'asiŋŋaana mu bantu. في ذلك فهو على خير عظيم, ali mu bulungi, alina obulungi bungi. وله فضل كبير حتى قال سعيد أنه قعتك رقبة. ورسائل نقاتالي أبيلان قاتدو مدو بل الأمر أعظم. أقانت إنسونغا نينينيو 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 نينينيو. سعيد بن مسيب بواتو يقام تابع رحمه الله لكسلو لانتي يحديث وكفاك النبي صلى الله عليه وسلم kubanga ekigambo ekifaanana bwe kitukizibu omuntu okubeera nga akyogera nga tekyesigamidwa ku bubaka okuva ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma olw'ekyo nga tunaatera okumaliriza ebitiibwa abalungi. Hadith esembayo yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqada uqdatan, yenna eyesiba eyirizi, yenna asiba ekifundikwa, thumma nafatha fiha, thumma nafatha fiha, thumma nafatha fiha, oluvannyuma n'akifuuwamu, n'akifujjamu, n'afuuwa muno genda muno obulusurusu ng'abalogo bakola. Faqad sahara, abaloze. Waman sahara, naye naaloga, faqad ashraka, abeera agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala, abeera agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala. Waman ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, naye yesigamira ekintu kyonna Allah kimulekera. Hadithi ya Nasa'i nga ntuufu, anti akyesigamidde kakisuubiriramu Allah kimulekera. So na akisi yakyo yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala amumalira. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbu, yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala amumalira. Alaysa Allahu bikafin abda, abaffe Allah tamalira muddu we, abaffe Allah tasobola kubeera nga amalira omuddu we. Eyo istifham taqriri, abaffe Allah amalira omuddu we, asobola okukoma omuddu we, asobola okuyamba omuddu we, byonna omuddu we byalimu asobola okubimalira kubanga yalina obuyinza subhanahu wa ta'ala obusembayo. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbu, yenna yesigamira gyali amumalira. N'olwekyo njagala mmalirize n'ebigambo bino. Okukola eddogo shirki lwa nsonga liannahu la yuta'atta as-sihru biduni shirk. Tasobola kubeera nga akola shirki, tasobola kubeera nga akola eddogo okujjako nga amaze kukola shirki. Omuntu amala kusinza majinni n'agasalira ebitali Allah, n'agakolera ebikolwa byonna ebikyamu, ne galyoka gamugonera mu kuteeka eddogo lyago lyayagala gakole mu nkola. Fola ojja kusiŋŋana nga abakubi b'ebitabo banda basinga okukola ebikolobero, kubanga bakimanyi nti amajinni okubagondera balina okusooka okukola ebikolobero balyoke gabagonere, balina okusooka okugasinza balyoke gabagondere. Amayembe gagondera bakama abo bagakozesa abamaze okugasinza, n'ebiteegana byonna ebintu abantu ebibasinza ebiteera Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo omuntu okukola eddogo shirikun akbar lwa nsonga teri alikola nga tamaze kusinza shayitaani n'okubeera nga akola byeyagala. Ekyokubiri, لأن من اعتقد جلب نفع ودفع ضر من غير الله، لأن اعتقاد جلب نفع منتوكا سانت والواس اكسولو مولتيرو برونج ودفع ضر اكسولو كمجا كوبوسي من غير الله أتلي الله سبحانه وتعالى أبير الشرك قبل نبني نديما بيقى ولا الله قام أنتي وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وبا الله ينو بزوا يا غلب توكو هي يسبو لكم مجاكو مونتي ينوكو جاكو وإن يريدك بخير فلا راد الفضل وبا كو غاريزو بوني تري يسبو لكم زايو برونجي akiriza nti waliwo omulala
kirala ekisobola okumuziyizaako obuzibu era ekisobola okubeera nga kimutuusaako obulungi nga kirina obusobozi obusembayo atali Allah subhanahu wa ta'ala abeera agasseko Allah subhanahu wa ta'ala. Kibulaba nga omubaka yagamba hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud gye mbasomedde yakulembedde yagamba nti inna ruqa wattamaa'ima wattiwala shirkun, yabigatta ebintu bisatu: ruqya ez'okulaamiriza okukola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, wattamaa'ima neyirizi, wattiwala n'eddogo abakyala lye bakola abasajja babaagale oba bakyawe bajja baabwe, oba abasajja lye bakola abakyala babaagale, oba shirkun ugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga seniye batusizaako namwe abagasaniye batusizaako annongamye nabyo namwe abalongamye nabyo. Saasire bakadde baffe abajjuluka ne bava omulamu n'obwensi kuteera ekitangala mu ntaana zaabwe. Atufuula olunaku olusinga okubeera olungi olunaku lwe tugenda okumusinkana. Atusonyiwe okusobya kwaffe, atuwonya obubi bw'emyoyo gyaffe, atwanguyiriza ensi n'enkomerero. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Ebigambo bino bye mbiyogedde mu odiyo eno nga njogera ku ddogo sirina gwe nnumba, wabula njagala okubeera nga bitegeerekeka nti okwo kwe kulamula kw'obusiraamu, nga buli muntu yenna yukhadhu minhu wa yuraddu, tumuggyako ekigambo era ne tumuddiza ekigambo kambeere nze okuggyako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka watu yagambye Imam Malik. Buli muntu yenna tusobola okutwala ekigambo kye era ne tumuddiza n'ekigambo kye okuleka Nabbi yekka. Kitegeeza omuntu asobola okukola ensobi, omuntu asobola okwogera ekigambo nga teyeetegereza, omuntu asobola okwogera ekigambo nga yeetegereza naye nga alina ekigendererwa ekitali kirungi. N'olwekyo tubeere beegendereza yekka bwe tuba tutwala ebigambo bye ebisembayo, asembayo bwe tutwala ebigambo bye ng'atugambye ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga ebitonde bisobola okusobya, ebitonde bisobola okubeera nga bijja ebigambo mu kifo kyabyo. N'olwekyo tunuulira obujulizi buno bwe nkugambye, totunuulira nze akugambye, tunuulira obujulizi bwe nkugambye otegeere ekituufu. Tetukkirizibwa kukozesa ddogo mu mbeera yonna. Eddogo bushiriku. Yagadde kikitegeereko olwaleero mu musomo guno ogw'olwaleero. Mu kiseera kye kimu omukyalo omusiraamu takkirizibwa kubeera wa musajja atali musiraamu, era tewaliwo na wotugambira nti nga mbeerayo nga bwe musabira. Nedda, tokkirizibwa kubeerayo. Ekituufu kuvaayo n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala okuwa omusajja omulongoofu. So kubanga owomeekereza nga bw'oli mu bwonoonefu ogamba nti gyendi nga bwe musabira. Nedda, ekituufu kuvaayo n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa omusajja omusiraamu omulongoofu, oyo bw'abeera nga tasobola kubeera nti asiramuka. Wabarakallahu fiikum. Kwe kulamula kw'obusiraamu buli omu kwamanyi, hatta ndowooza n'eyakayingira obusiraamu ekyakimanyi, n'abatali basiraamu bakimanyi nti bwe kityo kifaanana mu busiraamu. Subhanakallah alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.